Fine. That's okay. Ndaba bajja bakalakala n'amakamera bajja bagwina kyenva mbuuza omuvubuka ne mugamba what's going on? Wetuwugirira ssaawa zino eno Hope Shifa nkugambye amaziga agamuyitamu omukulu amanyikiddwa nga Arthur Kaima ono ng'asinziridde wali eri London final amwefuulidde amwabiza vidiyo yonna ogenda kubeera nga obyerabirako. Njagala kumanya mu comment section guli ku sayidi yaani Arthur Kaima oba Hope Shifa awo tweyongereyo naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza vidiyo gimpereka like watana subscribing naawe subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga Arthur Kaima oluvannyuma lwa story y'omukulu amanyikiddwa nga SB4 okubeera nga etambula ennyo nga bagamba nti SB4 ebintu bye byonna atera okubeera nga kolaki abipanga kati olunaku olwaleero Arthur Kaima naye avuddeyo n'agamba nedda si SB4 yekka wabula n'omukulu amanyikiddwa nga Hope Shifa eyo surprise gye yankolera gye mwalaba nga nakava Saudi Arabia eyo surprise yali fake kubanga ebyaddala namugamba ambulira omuwala mpaka nerero tambulira ng'oyo omuwala kitegeeza ebintu bye yabyepangira ne bampa n'obusente obutono alinga agamba nti nno yangula njagala osooka omuwulirize tumale tweyongereyo mu maaso awo nkuleetedde omukyala atabukidde muganda we bubi nnyo. Fine. That's okay. Ndaba bajja bakalakala n'amakamera bajja bagwina kyenva mbuuza omuvubuka ne mugamba what's going on? Ngenda olaba eggwala lifuluma emmotoka munansonyiwa okukozesa olulimi olwo kubanga kati obusungu bugenda budda kati nze engeri gye sinywa guteese jjukira njagala nnyo okubeera nga nzize mu bantu okuweesa abantu ekitiibwa nange okuwewa ekitiibwa okitegeera era nga ŋŋamba kakati bazze ne kamera really nfaanana nga bwe nfaananye Kaima ekintu kyange nkizimbye okuva ddi na ddi. You're playing around with my targets. Ekintu kyange gye nakijja tomanyi gye nkitwala tomanyi ngeri gye nkizimbye tomanyi gye nkoze ne mugamba really I thought I was coming for you to join us ojja we have a good time ate bana bajja bakalakala n'amakamera zaali zitandise okutuka naye nze omanyi bwe ndaba kamera nga neewumbawumbako nga neetoowoloza bw'aba muntu mulala yeepamira oba ne yeefukira kati Kaima nva kubaawo nga ntidde nnyo nkoze ntya ne ntandika okwedduka n'ekidumusi ne kingwamu ago gaba mawulire nga ge bakoze era kamera bagenda zitunza mu mpale nga era singa nali sirina kasiba nga nkuliridde mu myaka nga batakyalina gatazisiba gandi mpiseemu ne ngamba you know what Arthur compose yourself ne composing mukyala na munange kyenva ntemya ku mukwano gwange kuba namweleza message quickly ne mugamba you know what I've been bombarded kirira wansi come to my rescue obeerewo ebintu bino birabe engeri gye bikola ki gye bitambulamu gwona akola ki gwona abitebya nga ajja wansi tuli mu parking lot ya apartments zetwaliko nga ngamba bana abantu sigenda bayingiza muki mu nyumba kubanga wagulu waliwo abaana ab'obuwala tujja batanga bali bwereere bambadde nga bwe baagala ng'era nange bwe bakola ki bwe bansanga era omukyala oyo yayogera yeetetegula munange era bw'oba ng'otunuulidde vidiyo eyo I'm so sad that I'm even promoting the video right now but I have to so that mumanya nti ebintu byenjogera era bw'oba ogenze mu vidiyo eyo nali nyimiridde ku maggwa okitegeera era nga ntuuyana naye ng'era omukalabakalaba bw'abeera atajja obusera nekompozinga ng'omuntu eyatuuzibwa munange era munange bajja bakalakala ne keeki wajinda bagwali gwa green keeki ya sijja jerabira I remember each and everything cause that singa yagedde Lighton naye ate era bani mukubye mu mbuga z'amateeka kubanga Lighton ngakola ebyo byekisiru lwaki Lighton abajjira mu kifaananyi kya mukwano ne Kaima
Hell no. Gwe simanyi bikoze bitya. Nga bamuteeka ku lukomo lwa ssimu era nga bw'atera okukola. Nga amuteekako ku ssimu twogera. Era munnange Kayima nga akonfesinga laavu gy'alina waani ewa Kayima. Konse yinna. Tomanyi oba nnina omwagalwa. Tomanyi oba omwagalwa wange agenda kitwala atya. You don't know nothing about me. Okitegeera. Nga bateeka kumuwala era naye nga akonfesinga laavu. Tomaliriza. This what be my understanding then. Mugamba bannangu mukyala kyoyo. Nandyagadde okukola ki? Okumumanya. Kale ne bwe nandibadde nze nga Kayima simusiimye bampadde kirabo. Kale mubireete ate nakikolera ki? Mumale galeete ebirabo. Male nagula mu sukali. Sukali wa wano wa pound ye mu kilo. Nga balete nga bamuti bateeka muwala ku lukomo akonfensinze laavu era yenga bw'abeera England baayiga London balowooza nti buli muntu Uganda abeera England abeera London era nvudde London era bikoze bitya omukwano ne gusaanuukira ku ssimu konze munnange mpulira. Cameras stop rolling. When the cameras stopped rolling, mbuuza omukyalo oyo ne mugamba lwaki tompa ku nnamba y'omukyalo oyo ne mwebaza. Omukyala nambuzaabuza. Hope Shifa oyo nambuzaabuza nti omukyalo oyo takola ki n'apalapalanya ki ne mugamba no kubanga kati omuntu ng'oyo kakati mugize ennamba yagirina. Ennamba yange akola ki agirina. And I'm like, enamba yange agirina. Bwakukubidde. Lwaki takubidde nze? Akubidde ku ssimu yo. N'omuteeka ku loudspeaker. Akonfensinga omukwano gwalina gyendi. Bye bintu bye ngamba abantu. Ontadde muntunuza mu kamera zammwe mbwe simanyi surprise bikoze bitabikoze. Nabuma kereya kati simanyi weyita kakisiwano. Bakuzaala wali lwengo ku kisaawe. Ku kisaawe. Ono ye maama wo. Ono ye taata wo. Wadde opositingayo muganda wo first born waffe. Nti ye maama wo. N'ebyo nabikole naye okola bya bwereere. Maama yakola ki? Yakola ki ono? Yakola ki? Gwe weeremerera okusoma. Watuuka mu ky'omukaaga tomanyi kuwandiika linnya lyo. N'ovaayo n'ogenda. Okitegeera? Kati saawa zino n'okwata kuba n'ogenda enkose. Weetuuna n'ovaayo wena nga bakusasabudde. Otunza agasolo gonna wona ovuddeyo gavunze okomyewo. Ono yakujjanjaba nnyabo. Weerabidde. Fiina takujjanjabangako. Talina kye yali akoze n'ekintu n'eki. Gwe weka weeremerera okusoma. Esooka tewasoma. Tomanyi na kuwandiika. Tomanyi wadde okwo. Naye kereya. Simanyi weyita kakisiwano. Olowooza tetwawula basiba nviiri za bbulu na red. N'abali mu kiyumba nga bakola bwakadaama bakola mu nyumba. Oli ku street weetuuna wena weekolako plastic surgery. Kyogamba fe ababbulaka maama weewale tuzaala osisinala nnyini weewale tuzaala nga tuli balungi. Kale fayini wafuna omulimu gw'okwetunda. Kyogamba abeetunda mwenna muggwamu amagezi. Matu kituufu. Abeetunda muggwamu ensa. Ovumye maama wakiri mu kifo ky'okuvuma vumanze yakoze eki vumanze nnyabo simanyi kakisiwano zaakako oza wateekako omuzigo wafuuka wa tabu nnyo wena weekozeko plastic surgery oginikanya tomwetondera tulabe tomwetondera muleke tomwetondera gye. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde
nekikasuka mu nyanya nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawe namba yange yeno 0752 3 75 29. Temuddeyo nimwebakira ebizibu nkoye ku namba yange eno.